bitabo by'abalungi ze kimanyi nze nsookerwako. Diana kwasoka bitabo by'abalungi. Mu by'abalungi mukwano nze nsooka kati gwakiwakanya. Deal with it. That is none of my business. Yoyo Diana Nabatanzi anti yabagamba mu balungi teri amusinga era nga temulina kye mumugamba ku nsonga eyo naye nga Muwala Faridah Nakazibwe mulina maaso ngenda ba mukutusaako ate ya brisher Kash ali ku kyekola. Eddy Kenzo kyaddaaki avuddeyo n'ayogera ekituufu ku nsonga ze byonna birina maaso ne Precious Remy mukuleetedde byonna ngenda bambi kutusaako naye nga kansooka okwebaza gwe n'omulungi ya subscribinga ku Wonderboy UG darling wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga naye abatana okusubscribinga mukwano beera ng'osubscribinga konna ku notification bell ayi tubeere nga bugere tuteekayo mukwano gwasuka ozifuna naye nga seerabidde ababiva organic bano nga bakozesa eddagala ly'obutonde okujjanjaba oba olina kirwadde ki beera ng'obakonako ku nnamba yaabwe y'essimu ate babeere nga bakuyamba ate Hajat Kaloddo onaakulombera edduwa byonna ebyekutte ne bita naye nga sinnaba kugenda mu maaso mbadde nkusaba vidiyo eno gimpere like ate sobole okuba nga yeeyongerayo naye nga siikulisizaayo omukyala Precious Remy mukyala Bindeeba anti yavuddeyo n'abagamba mmwe abakyala abafumbo oba basajja abafumbo temugezaako ne mungamba ekigambo n'ekimu lwa nsonga eyampasa siye eyabawasa siye eyampasa nze omwami wange waddembe okubeera ku kamera ng'akola ki ng'amukuba ebifaananyi byonna byonna bye yandiyagadde n'abagamba mmwe mugira mubeereeyo nga mulinda babatwale mu nnyimbe ez'omu byalo yabakuzaalidde n'akomeri n'abagamba eyampasa si eyampasa so kati badiya mwewummuze ye mukyala Bindeeba naye nga nkugjeyo eyo ate ye brisher Kash anti tuli mu photoshoot ndowooza omulengera omanyi nanti olunaku olwaleero mazaalibwa ge temulina kye mumugamba buli kimu kyawedde dda kamaama ali ku kyekola buli kimu akikoze so kati mulinde outcomes byonna bigenda ba nga bivaayo ate ye muwala wa Faridah Nakazibwe anti Faridah Nakazibwe avuddeyo n'agamba nti ye tasobola kubeera waka nga yeebowa ng'ayina kinza kinza amumalako ekiwubaalo kyonna omanyi mwana muwala ono ayagala kubeera muyimbi naye nga kankulekere Eddy Kenzo ng'atunyonyola lwaki ekivulu kye bakisazaamu na lwaki baagala okumusiba. I sign out. No, honestly speaking, omuyayo oyo mulabe yansuwinga. Guy wallahi yali agala kustopinga show yange. Show nga yerabidde nti abantu abaze okutunda chapati bangi, baze okutunda emmere bangi, baze okutunda ebyokunywa bangi, baze okutunda eyo shot yali yange bwomu. Yali ya Uganda yonna. Abantu nze ewaffe makindye ne munyonyo ne buziga. Nga tusobola kufuna hotel. Wallahi hotel zonna baz booking. So nikachikiriza neyo jesali it was the same. Why would you stop such a show egenda okufeedinga Uganda oba kitegera? So guy government ya mucompensate guy mu contract mwalimu nti in case of anything tusoka tutule bali ekyokusatu sinze na stopping a show yali government president ku covid sinze na muleta akati. Why would you need to stop the show? Some people abantu abambeta gantandaalo. Yeah, kituufu.